Fadi TV ujinkwaniriza kadi kano ngenda kusaba osubscribe gye bambi atazikala nga tufollowing nga bagita Fadi TV gitwaniriza updates ezina value ngenda kusaba osubscribe nga ate video ngenda kusaba ojimpete ka like ngenda ne breaking news. Rihanna munai Azadde omwana we asookedde dani mwana mulenzi amanyikidwa nga Loki. Jukira Rihanna yaliko ko mukyala wa Chris Brown kugamba asi abena abasajja abenjawulo bambi ne kana kawala kalungi kineko kabadde tekemenya nnyo omusajja inago kabera naye we kalabanga akamenya ngoluka mu kyawa kasuka Chris Brown kamukyawa kaze kagala abasajja bangi nnyo abenjawulo munai Azadde enkyali okusinziza ku mukutu ogwa Daily Mail bategeza nti Chris Brown ayagaliza Rihanna Bambi amwagaliza okubanga yazadde bulungi. Chris Brown amuyozaliza okubanga yazadde omwana nani ne mwana mulenzi Loki. Mwana mwalo Rihanna ali myaka 34 egy'obukulu naye abadde tazaalangako. Yono mwana we asookedde ddala omwana wa Rihanna mwana wa bulenzi amuzadde enkyaliro zibadde ssaawa nga 12 ez'okumakya nga bukya. Amuzadde olunaku lwa zibadde ssaawa 12 ez'okumakya nga bukya obudde nga bukya. Rihanna munnaye azadde omwana we asookedde ddala ow'obulenzi. Rihanna bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 1988 wali mu St. Michael Barbados. Era nga Rihanna mwana mwalo no muyimbi, songwriter, actress, fashion designer ate nga business woman. Ozuudi emirimu gyakola mwana tono mwana omuwala sente kayina kana kawala kano kalungi nnyo era ko teke obulungi bwako kabuwa ekitiibwa tekamala gejajamya buli eri musajja nedda yewa ekitiibwa ki ekimusana. Bagamba obugagga bwa Rihanna buli wakati wa akakadde kamu wa biliyoni $1 n'obutundu 7 mu 2022. Forbes yakola ki yawekenenyako obugagga bwani bwa Rihanna nga kiraga obugagga baba kayina sente ka Rihanna bugagga bungi nnyo. Azadde omwana we bangi nnyo bamwagaliza okubanga azadde bulungi abadde tazaalanga ko mwana we asookedde ddala era nga wali mu ggwanga lya America abantu bangi nnyo bamuyuzayuzizza Rihanna ku social media platforms eziwerako. ba Chris Brown bamwagaliza amazaalibwa amalungi, ba Rick Ross banne abasinga mu TV njira bawani mwagaliza amazaalibwa amalungi. Ndaba wano gwe bayita Yeni naye amwagaliza amazaalibwa amalungi. The long wait is over as Rihanna and Loki have welcomed the first child together, a baby boy. Bazadde omwana waabwe asookedde ddala ne Loki. Rihanna bangi abamwagaliza amazaalibwa ndaba gye bayita Mel FM mukutu gwa radio. Bangi nnyo abamwagaliza amazaalibwa okuzaala okulungi, si mazaalibwa wabula abamwagaliza okubanga azadde bulungi. Munsi nyumu okugamba amazaalibwa amalungi nedda yazadde omwana ow'obulenzi. Bangi abamwagaliza okubanga azadde bulungi mwana muwala Rihanna. Ndaba wano babayita ba 5 FM naye omukutu gwa radio nnyingi zimwagaliza amazaalibwa. Ndaba okuwana eno Rachel Kinyoli bangi. Ndaba wano gye bayita Ghetto Radio bangi abamwagaliza bambi okubanga azadde bulungi mwana muwala Rihanna. Bangi bamwagaliza. Ndaba wano Times Now omukutu gw'amawulire mu ggwanga lya America. Bannange ono mwana yakimala. Ndaba wano gye bayita Vogue Arabia bagita Vogue Arabia eri mu ggwanga lya Saudi Arabia mukutu gwa radio nagwo baguyita Vogue Arabia. Kugaba bambi azadde bulungi Rihanna ngenda kusaba subscribing gamawulire agabagadde gakagwawo azadde saa 12 ez'okumakya mwana mulenzi ye ne bawe Loki gwabadde yakafuna soka wa Chris Brown exiwe era nga Chris Brown bambi tayagadde kulaga basakasajja n'avuddeyo n'amwagaliza okubanga azadde bulungi n'amuyozaayoza okubanga bazadde omwana ne mwana mulenzi Loki. Ndaba wano mukutu gwa The Guardian emwagaliza kubanga azadde bulungi byozayoziza. Ndaba wano bayita CNN guno mukutu gw'amawulire gwa CNN nagwo mwagaliza okubanga azadde bulungi. Kampuni nnyingi ezimwagaliza okubanga asimatuse okubanga azadde bulungi omwana. Manye okusaba omwana n'omuzaala bulungi si kyangu. Eri abakyala bafiira mu ssanya, eri abakyala bafiira mu leeba. Era Rihanna bambi ng'amazima Mukama Katonda ali naye. Fadi TV ojina kusaba subscribing. Rihanna azadde omwana ow'obulenzi olunaku lwa zibadde saa 12 ez'okumakya. Subscribe, likinga mweraba.